byonna obisanga mu Kakalamu Times. Yugi. Program olokoso amachagona ku olwalero yasoko tubuze kali ku Radio Simba. Sibye mutya na banyisebo ne banyabo. Amanya gange nze Fresh Jajja. Lolumaze. Okay, twagala soke tukutegere katono. Amanya gama tufugwana. Amanya gange amatofu nze Nakawombe, Nora, Martha, Priska. Ekibuzo kyemboziza lwaki Fresh Jajja? Lwaki Fresh Jajja tofaayo munange kubanga byonna bwe biba fresh buli kimu kibeera fresh. Mpulira. Nange nze Fresh Jajja. Mpulira. Okay, awali ku mpologoma bagalo mmanya. Tukulese mu kitiiki. Ojidde mu kitiiki kati. Ojidde mu kiti kya kuyimba. Mpulira. Mubali ogutandise ddi. Yoli mu myaka ng'emikaka. Nina emyaka kaga mukaaga. Lwaki saawe? Lwaki saawe eno? Nze nali ngenze ku mukolo ogwa mutabani wange. Kaakati abantu ne baŋŋamba genda ne abaana abo ab'ebimuli. Kaakati bwe ngenda ku mukolo gwa mutabani wange Jumba Pius. Kati abakyala bonna n'abawala ne baŋŋamba nedda jajja genderako. Kati nange ne ŋŋenderako. Bakidaawo yandabira. Nga gwakulembedde olwo. Nnyo. So kati Bakidaawo akulaba ng'omuzinyi. Andaba bw'ati. Kale ate yakulaba atya ng'ate omuyimbi. Kubanga era ye manager wange. Mwasayinize contract. Ddala. Ya myaka emeka? G5. Mu myaka 5 eyo suubira mukolera ki ekiri awo kyagenda okufuga nti kyentaddemu mu myaka 5 kigenda kuba kikomyewo mu bwekiti. Kuyimba nnyimba n'okuzina amazina byonna ajja kufunamu nange nfunemu. Balabalamu. Ekyatukola contract naye eyiseewo emyaka ng'ebiri. Yakufuna dda. Abaddeyo ng'era abantu bamunsaba ne mutwala ku mikolo n'afulumya abaana abawala abagenda okubuuza, oluusi n'ajjira ku bajjajja, oluusi n'afulumya abagole, ono ng'asinga n'abayimbi okubibwa enduulu n'okuweebwa ssente mu kidaala. Kaakati nagenza okulaba ng'omulembe oguliwo ng'ate muyimbi mulungi ninga muteeka ate mu ky'okuyimba aleme kukoma ku kiri kibadde kisanyusa busanyusa namukubira nduulu ayongere n'okwata ku kazindaala aweereza abantu ekintu kyake. Fresh Jajja gwe tulina olwaleero ayinako akakwate ku Fresh Kid, Fresh Daddy oba banjawulo? Anti era ffenna tuli bazzukulu bannambi ne kintu kati ateekwa okuba abayinako akakwate. Jajja kiri kityawo. Era bwe kiringa bw'ayogedde. Kakati Jajja emyaka gy'okuliddemu atalisi naawe badde olina abayimbi be weegomba. Muyimbi kyasinga okunyumira naawe kagamba mutuufu akusikiriza ogambe nti naye kankoleyo mu bbali ogwange. Abadde David Lutalo, Rema n'abalala. Abayimbi bonna b'oyogera balina engeri gye bawanikamu eddoboozi ne baligira mu bbanga, balina evvogo, balina eddoboozi ery'amaanyi. Kiri kityewo eddoboozi yo liri litya ng'oyimba? Weewulira otya? Neewulira nga bwe neewulira. Eddoboozi lyange nga bwe njogera. Oba njogera bubi, banjogera bulungi. Kyekyo. Sokuleke Fresh Jajja. Olina omwami. Ebyo tobimbooza. Twagala kutongoza luyimba lwa Fresh Jajja lwe bayita ebikondo mu butongole. Sooka olwogereko ebimu ku ebyo ebigambo by'oga nti lugenda kufuuka ekizibu e Kampala wano. Luwaane tuwulire. Ndiwaane? Katonda wange. Omwana anankutula ng'ate ndi mukadde. N'olwekyo kyekyo. Omwana anakutula ng'ate oli mukadde. Ng'ate ndi mukadde. Ate akasusu ka peti. Amiina. Wangi. Mu myaka 5 weeraba wamma. Era nga bondaba. Ate ngenda kukaddiwa kusinga wano. Mucha music nakubye dda hit era buli omu anjogerako era obwedda neeka bajja buzinga banga sigo badde oyimba nga nnyimba era mbakuba bannange mwenna abawuliriza Radio Simba ne Wolokoso mwenna mbayita mujje mundabe nga ndigida nga nsanyusa abantu era nga nkuba hit Katonda wange. Abantu bayinza okuddawo ne batandika okubuuza ne bagamba nti kati ekintu okikubye era okikwasaganya mpolampola tusubire kakolabo wakatiwo Fresh Jajja ne Fresh Daddy. Sijja kusobola kubanga ye bw'ayimba alimu ayimba njala ayimba simanyi mazire ayimba ebitangasa n'olwekyo nze sisobola kuyimba naye olw'ensonga nti yeetaaga kuyimba nyimba mu eri ez'engoye ng'ayimba bitano. Byonna obisanga mu Kakalamu Times. Yugi. Nakoma okuwuliza n'okulaba ku mwami ono gwe nino nako olwaleero ng'ennyambala entunula na buli kimu byali birala wabula kati ate tukyuseemu okwo kati simanyi ne bagamba atakulaba yakugaya sooka obunyonyolemu olunaku lwasooka okujja wano eno kyali kitya? Twazaamu olunaku lwe nasooka okujja wano yinamu enjawulo n'olunaku olwaleero mu ndabika mu njogera buli kimu enjawulo weeri kwegamba mu ngeri y'endabika gye nali ndabikamu lulingana wakasooka okundaba mu
studio wane kati muzeemu enjawulo ndowooza lwakuba tugenze tufunafuna ku majja mpola nga bw'omanyi naawe sako tubuzeeko abali ku Olokoso bakutegeera ani gwe tulina bawuliriza ba Olokoso ku Radio Simba mulina Mutabazi Paulo taata Preskid Uganda Cerebu Superstar temanyi mumpuliriza bulungi nnyo bannayuganda abasinga okulowinga radio eno twabakubiddeyo akayimba wali otugambe guno omwaka tonyeka gwake ogenda mu Yuna era mama fina ya setting adda sendi zikutwala kyekyaliwo program eyinza okuba nga yafa kubanga nali ngenda kuwerekera ku mutabani wange ndowooza ne byonoonekamu awo program ate Yuna bagenda twagenda management bagenda kati awo Yuna nali ngibasuubiza mu line ng'eyo yakugendera ku mwana China eyo baali baneeta tujja kugenda China tubakuba omuziki awo guno omwaka obanga okola ennyimba ze ki ekikuwaliriza oyimba ku kiriko ebyaliwo oba omuwandiisi yagaa nti katimbe ku kintu tusinga kuyimba ku kiriwo ekikwata ku bantu ennyo message zigenda mu bantu kubanga n'essaawa eno ekyo kyetaddewo ekyokwekyawa kyamaanyi nnyo era kyemanyi kitambudde bulungi oluyimba luno lubadde lugenda eri abantu ababiri essaawa eno abaliko boolaba abakyali kendinga ku media kati gye lwasookedde okuba nga ye message okusookera ddala benakakubidde ne kagenda nga kakwata ne ku bannayuganda abalala bonna twogera ku Kenzo ne Rem beevo naawe nowe nga tulaga nti Mami yakola byokutya limba naluwulirizaamu nange byangwako era byantuukako so naawe oluyimba olweweereza nange kagenda kunyumira nnyo era kanyumidde dda bulungi nnyo yo them call me Fresh Daddy ani yatandikawo okwekyawa Lema Kenzo wamukola ki okumukyawa yo Lesi Mami nakola ki okunkyawa so Fresh Daddy oze otonzeewo olaze abantu nti nno okuyimba kusoboka ne ku myaka egy'omu maaso eyo so otandikira kuno fuuka serebu waliwo omukyala gwe twalina wano bamuyita Fresh Daddy yali nga twogezeganyako naye alina essuubi lingi nnyo mu kuyimbanga obubaka bwenyinza omuwa buli muntu yenna munnayuganda kasaaba nga tamenye mateeka alina eddembe okola kyayagala agende mu maaso n'omuziki gwe kubanga gumusanyusa bw'aba agwagala agende mu maaso ng'akuba naye sebo okolabo yagamba tajja gikukumbye mugusaana kuyimba ngoyo muwina nze nange teetaaga kumanya kubanga siyinza kugamba nti nyina kolabo gyenjagala n'omuntu alina okunsaba kolabo ono ye Wolokoso mu weekend taxi Wolokoso mu weekend taxi savugiddewa ani gwe bakutte naani ani yakumenya ukani yonna mu Wolokoso mu weekend taxi